Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala naddala mmwe abalina obuzibu bw'okubeera nga mulina enkyakya ng'ebigere byammwe ku bisinziiro bifuna obusazeesaze obwo kituuka essira ne bubeera nga bunene kweggamira bya ddala ng'akasaze kagejja ne kabeera kanene. Ezo ze bayita enkyakya wamu ne ku ngalo zimanyi nazo okwesalaasala ne zifuukamu enkyakya ezibeera ku ngalo. Kale n'olwekyo njagadde mbawe ku ddagala eryo ligenda bayamba mu abalina ekizibu ekyo ekyenkyakya. Nkusaba ofuna ebikoola by'amapaapaali. Ebyo bikoola by'amapaapaali. Funa ebikoola by'amapaapaali obyenga bulungi bw'otyo mu ngalo nga bw'olaba. Bw'omala obbiyenga buli lw'obeera omaze okukuuta ekigere ekyo kiba kirina enkyakya ku kisinziiro, fuba okulaba ng'okikuutire ddala. Bw'omala okkikuuta bulungi nnyo beera nga oyenga eddagala eryo ebikoola by'amapaapaali obeere ng'obisiiga ku kisinziiro oba ku ngalo. Oba ku ngalo olinako enkyakya ku ngalo zo obeera busazeesaze era naye bw'otyo bw'oba okola beera nga ku ngalo ezo osiigako ebyo by'oyenze ebikoola by'amapaapaali. Bigenda kukuyamba okugoba enkyakya mu ngalo wamu ne ku bisinziiro ku bigere. Bikole bulungi nnyo. Bw'omala okwekuuta ebigere bisiimule bulungi beera ng'osiigako eddagala eryo bulungi nnyo. Bw'omala okusiigako eddagala kyenkusaba fuba okulaba ng'ekisinziiro kyo okikuumira mu sitookisi. Okitegedde? Kwegamba kibe kikulu nnyo ekigere kyo. Bw'omala okukikuuta bulungi n'osiigako eddagala eryo ebikoola by'amapaapaali ng'obiyenze bulungi. Omala obbiyenga siiga ku bisinziiro bulungi nnyo wonna. Beera ng'oyambala sitookisi, beera ng'osiiba mu sitookisi ezo. Gw'alina obuzibu obwo oba oli mwami oba oli mukyala beera ng'ebigere byo obikuumira mu sitookisi. Naddala gw'atawanyizibwa enkyakya olw'ensonga ti enkyakya ezo buli w'ozikuumira ne ziba nga zigendako ettaka obukyafu enfuufu zeeyongera okubeera nga zigaziwa. N'olaba ng'enkyakya n'ekulira ddala n'obeera nga buli w'olinnya n'okkuluma nga zikuluma ezimu zigejjera ddala. Kati n'olwekyo bw'oyagala ozeegobako enkyakya beera ng'okola bw'otyo. Siiba mu sitookisi, siiba mu ngatto ezibikka ebigere. Bw'oba tosobodde kusiiba mu ngatto ezibikka ebigere mu abakyala osobola okufuna busitookisi nga bubikka bulungi ekisinziiro n'oyambala obugatto bwammwe bwe mwambala. Naye ng'ekikulu kya byonna fuba okulaba ng'ekisinziiro okikuuta buli lunaku nga bw'oteekako n'eryo eddagala nga bw'olisiigako. Ekirala siiba mu sitookisi beera ng'okikweka mu sitookisi obukyafu enfuufu ebeere nga tekugendako. Enkyakya ezo zijja kuvaako bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri njagadde mbawe ku ddagala eryo. Ebikoola by'amapaapaali birungi nnyo mu kugoba enkyakya. Obiyenga n'obisiiga ku kisinziiro kyonna oba n'obisiiga ku ngalo zo. Oba ku ngalo nga nakwo olinako olukyakyakyakya ojja kuba otereera bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.